نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. abatulaba okusookera ddala twebaza Allah ow'ekitiibwa akyatuwadde obulamu, tumusaba Allah ow'ekitiibwa abeerenga mwenna abatulaba naffe ffenna abazze okubeera tujjukanya eddiini ya Allah tuwa obulamu obulungi. Allahumma amin. Sweshiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama danammwe abatulaba mwenna mbakubiriza okubeera nti mu bigambo by'omuyitiriza okubeera nti mugamba nti radina billahi rabba baraditu billahi rabba wa bilislami diina bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Wagamba nti weesiimye oba twesiimye nnyo nti Allah mulezi waffe, twesiimye nti tuli basiraamu era twesiimye nti tuli wansi wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era mubaka waffe era nabbi waffe ow'ekitiibwa. Inshallah taala tugenda ng'enfasisi yaffe egenda kubeera ku hijja, ku aya za hijja, verses zikwatagana ne hijja. Alhamdulillah, omwezi gwe tulimu ogwa Shawwal ne Dhulqaada ne Dhulhajja, emyezi gye tugenda okubeera ntubaamu, emyezi gyonna gya hijja. So tugenda kubanga inshallah taala twegeeza n'ebikwatagana ku hijja nga tugenda tandika ne aya zokka ezikwatagana ne hijja inshallah taala. Aya gye tugenda otandika nayo, Allah agamba alhajju ashhuru ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fi lhajji wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albabi. Allah yali atandika aya eyo yagamba alhajju ashhuru ma'lumat, maana ali ategeeza nti waqtul hajji ashhuru ma'lumat, nti mu butuufu hijja nga yo emyezi gya hijja gyo gimanyikibwa. Ma'lumat bimaana ma'rufa, nti abantu already baali bagimanyi. Nga olaba nti mu butuufu we Allah yali ayogera kusiiba ku siyamu yagamba ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nagenda ayama ma'dudat pako yagenda shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayinatin min alhuda wal furqan paka yawegwerako. Ne atuuka wano Allah rashti agamba nti alhajju shahru shawwal shahru dhulqaada wa shahru dhulhajji. Wabula n'agamba alhajju ashhuru ma'lumat. Lwaki? Kuba okusiiba kwawukana ne hijja. Okusiiba abantu balinga basiiba nga Allah yatugamba nti kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ne wabula abantu mu jahiliya, Abarabu oba abantu Allah be yali ategeeza okubeera nti basiiba, ffe ffenna be yali ategeeza okusiiba essaawa eyo be yali ayogereramu baali okusiiba tebamanyi mwezi ki gwe balina kusiiba. Baali tebamanyi nti balina kusiiba shahru ramadan, era Allah najja omwezi gwa shahru ramadan n'agubagamba. Era gwe mwezi alhamdulillah gwe twamala kubeera nitusiiba, tusaba Allah abeere nga akkiriza okusiiba kwaffe. Saa zino tuli mu Shawwali ate nga tunaatera okubeera nitukola ki, aggwako asigaza nnaku mbali, bwe ziba nnyingi nnyo ennaku nga 3 oba 4. Tusaba buli omu atanasiiba sittati obeere ng'ogezaako okumaliriza ennaku eza sittati inshallah taala. Ne Allah ano yali abategeeza ti shahru ramadan nti omwezi gwe balina okusiiba mwezi ogwa Ramadan bagutegeere nti balina ogusiiba. Ekyawukana n'ekya hijja nti alhajju ashhuru ma'lumat, baali already basikira baali already basinzira ku ddiini ya nabbi Ibrahim alayhi salam, ne baba nti baali bakolanga hijja naye ng'ejjudde okubeera nti ogatta ku Allah n'ebintu ebira shirkiyaati nnyingi ezaalimu. Baali kana atufu albayt oriyana, baali nga beetoolera ennyumba nga bali bwereere, abamu baali nga
bakola ebintu ebitateekebwa kubeera nti bikolebwa mu hijja naye nga olidi baali bakola hijja mu jahiliya. So ana Allah abagamba alhajju ashhuru ma'lumat, emyezi egyo mugimanyi bulungi nnyo gye mulina okubeera nti musiiba era gye muba mukolaki, gye muba musiiba dhulqaada wa shawwal ne dhulhajji. Ashhur jamu qilla, ekigambo kino ashhur nti ebeera puro azina aba ayogedde ekintu ekiraga nti nne ekingi naye ngaekingi ekitini, kuba Allah to yatuuka okwogera ku bingi nga bingi. Yagamba jamu kathrati, yagamba inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, emyezi yagiyita shuhur. Biseera ebisinga abantu bakubiriza okubeera nti bannaye nga woba omanyi emyezi gino mu luzungu January, February, March, April, June, July, August paka ku December, ng'omusiraamu bwandi wadde omanya nti emyezi gy'obusiraamu inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, ti Allah alina emyezi era ajogerako mu Quran emyezi 12 okuva ku Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani paka wotuuka ku gino emyezi gye tuliko Shawwal, Dhulqaada wa Dhulhajji. Oteekebwa okubeera nti ogimanyanga gwe omusiraamu, kuba mulimu ibaada nnyingi nnyo. Mulimu emyezi egy'emizizo, mulimu omwezi ogwa Ramadan, mulimu emyezi gye tulimu kati egya hijja gy'oteekebwa okumanya nti guno omwezi nina kusinga kukoleramu ki, inshallah taala ekinsembeza eri Allahu jalaaluhu ekibwa. So mbakubiriza bannaye abasiraamu abatulaba ku Labbaika Islamic Media okubeera nti mujjumbira okubeera mutegeera emyezi egyo n'okumanya ebikolebwamu mu myezi egyo. Naye wano Allah atugamba ashhuru, emyezi kitegeeza emyezi gya hijja giri 3, walakin ikhtalafu fi tahdid al ashhur al ma'lumat ala aqwal 3. Abamanyi bayawukana azin okwawukana kwabwe nga kulimu obulungi nga kwongera kubeera nti kutegeeza Allah kyali ategeeza we yali agamba alhajju ashhuru ma'lumat, enjawukana za mirundi 3. Abamu bagamba nti Allah ali ategeeza Shawwal, Dhulqaada wa min 1 ila 9 min Dhilhajji. Allah ali ategeeza Shawwal omwezi gwonna gwe tulimu gwe tunatera okubeera nitumalako, n'ogujja Dhulqaada n'okuva ku 1 min 1 ila 9 Dhilhajji, okuva ku lunaku olusooka paka 9 Dhulhajji, ng'abo bamadhhabu Shafiya era nga hujjatuhu obujulizi bwabwe ebatunuulira dhahiri yaquluna anna alhajja yafuutu bifawati yawmul arafa. Balabira ddala nga hijja nga yo olunaku olwa arafa eruggwawo hijja baba bakoze eki, hijja azin arafa ekuyitako oba tolina hijja bw'otabeerako mu arafa. Bilfaq baina almuslimin falmuslim idha fatat alwuquf bil arafa faqad fatahu alhajji. Kuba abasiraamu azin itifaqu almuslimin, abasiraamu bonna bakyegattako n'abamanyi ti omuntu enayina arafa we muyitawo alwuquf bil arafa, nga olabira dda nti alhajju arafa. Nabbi agamba alhajju arafa, nabbi n'agamba aqaftu hahuna, nti bannayinze mazene amakanda nengasimba ano mu arafa, wal arafa kulluha mawqifu, n'ekifo kino kyonna kyonna wensimbye mawqifu omuntu alina okubeera nti abeera. Salwuquf bil arafa mpaji mu mpaji eza hijja. So bano balabira ddala nga balaba nti tewali nsonga lwaki ennaku za hijja ziba ziyongerayo okuva ku 10 paka kwa 3. Ne balabira ddala nti alhajju ashhuru ma'lumat, Allah ali ategeeza min Shawwal, Dhulqaada wa min awwal ila 9 min Dhulhajji, okuva ku lunaku olusooka paka olunaku olw'omwenda olwa Dhulhajji inshallah taala. Abamanyi abalala ne balaba nti ashhurul hajj Allah ali ategeeza qawlu thani ashawwal Dhulqaada wa ila al-ashir min Dhulhajji, nti Shawwal omwezi gwa Shaalu gwonna ne Dhulqaada n'omwezi ogwa Dhulqaada n'okuva ku lusooka paka ku lw'ekumi olwa Dhulhajji. Era n'obujulizi bwabwe bagamba inna Allah summiya al-ashir min Dhulhajji biyawmil hajji al-akbar, kuba Allah ye kennyini olunaku olw'ekumi yaluyita yawmul hajji al-akbar,
olunaku lwa hijja olunene nnyo. Lianna fiihi, kuba mu lunaku olwo mulimu emikolo gya hijja ma laisa fi gayri, emikolo gya hijja mingi egitali mu nnaku zonna zonna ndala. Mulimu ramyul jamaratul aqaba, okuba ekiwaji ekinene, mulimu annahar, mulimu okubeera nti okusala kwenyininyini, okusala ebisolo kuli mu lunaku olwo lwennyini, walhalka au taksir, okukendeezaako enviiri oba okubisalirako ddala, byonna birimu olwo lunaku. Kyokka egyo emirimu gyonna gyonna minene, mirimu egya hijja. Wa tawaafu ifadha, n'okwetoola ennyumba insha allahu taala. So abamanyi bagamba faqaalu laisa maakul, tekiba kya magezi nnyo an taqul anna ashhura laisa min ashhuril hajji wa hadhihi al-a'mal kulluha fiha. Tekiba mu butuufu tosobola gamba nti olunaku olw'ekkumi toli mu nnaku ezo eza hijja, ng'ate mu butuufu emirimu gyonna egisinga obungi gikolebwa mu lunaku olwo insha allahu taala. So wano tugezaako okubeera nti tunnyonnyoka ekigambo alhajju ashhuru ma'lumaat. Omuteeko ogwokusatu gwamanyi gugamba ashhurul hajji dhul shawwal dhul qaada wa dhul hajja, n'omwezi gwonna ogwaki ogwa dhul hijja. Ensonga yaabwe egamba nti dalil alhajju ashhuru ma'lumaat, Allah aba agamba ashhuru nti kitegeeza emyezi esatu, kitegeeza omwezi gwonna, wabula si kujjako nnaku nti nzigyeko ennaku 9 nzigyeko ennaku 10 insha allahu taala. Naye wano wonna tufunamu okubeera nti tutegeera nti Allah ategeeza nti omwezi gwa hijja oba hijja etandika from 1st Shawwal, okuva nga lumu Shawwal. Lwaki twetaaga okubeera nti tutegeera ensonga zino? Kuba ebiseera ebisinga omuntu ayinza okubeera awo n'agala akole hijja insha allahu taala, kuba hijja n'agala akole hijja, naye hijja eyo ng'alina ogitandika mu Shawwal, n'abeera nti ye alowooza nti oba hijja yina tutandika mu dhul qaada ng'abantu abasinga bye bagenda. Abadan la, omuntu yenna asobola okugenda olumu Shawwal lwennyininyini n'atandika emikolo gya hijja. Tugeze abagenda kukola hajju tamatu, n'asooka akolawo omuranga lumu Shawwal, then olutuuka dhul hijja nga 8 yawmu tarwiya, olunaku olw'omunaana, n'agenda Mina n'aleeta enniya ya hijja endala insha allahu taala, n'abeera nti akola hijja. So mu mbeera eyo yonna omuntu aba asobola okuba nti atandika mu Shawwal n'aleeta, n'asooka akolawo umra, then n'alinda paka mu tarwiya, n'alyoka agenda Mina, then n'agenda mu Arafa, n'agenda Muzdalifa, n'amaliriza emikolo gya hijja, n'aba nga hijja agikoledde emyezi egiweredde ddala emeka? 3 insha allahu taala. N'ate omuntu bw'aleeta enniya mu Ramadani nga shaal tennayingira, oyo abadan la, alina okuddamu okubeera nti aleeta enniya nga Shawwal atuuse, okubeera nti ayingira mu nniya eya hijja. Lwa dalilu nti alhajju ashhuru ma'lumaat. Alhajju fi lugha, twongera kubeera nti tunnyonnyola ekigambo alhajju ashhuru ma'lumaat. Alhajju fi lugha huwa alqasd, kitegeeza okumalirira, lakin okumalirira intention, okubeera nti maliridde. Alqasd, alhajji nga kyo kitegeeza alqasd, okuba nti maliridde okola ekintu. Lakin huwa alqasdu makan min ajli ta'dhim, okubeera nti omalirira ekifo kyonna kyonna okukigendamu, naye min ajli ta'dhim, nga omaliridde okubeera nti ogenda mu kifo ekyo okubeera nti okigulumiza. Wala yusamma hajja illa idha kana qasdu dhalika almakan at-ta'dhim. Era tosobola kubeera nti omuntu ogamba nti agenda kukola hijja oba agenze mu hijja okuggyako nga yamaliridde, nga n'ekifo ekyo yamaliridde okubeera nti agenda, naye ng'ekifo ekyo amaliridde okubeera nti akigulumiza, akiwa ekitiibwa insha allahu taala. Walmakanu huna huwa albaiti llahi alkaaba, n'ekifo kino essaawa zino kyetegeeza baitullahi, ennyumba ya Allah ey'ekitiibwa. Yagamba inna awwal baitu dha linnaasi lalladhi bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayinatu maqamu Ibrahim waman dakhala kana amina walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila man kafara fa inna Allaha ganiyyun anil alamin. Okumalirira ogenda ku nnyumba ey'ekitiibwa baitillahi alkaaba, ennyumba ey'emizizo eyitibwa Kaaba. Allah nga yatugamba
qala taala walyatawafu bilbaiti latiq. Allah atulagira okubeera ntwetoola ennyumba enkadde ey'ekitiibwa inshaallahu taala. Allah agenda maaso n'atugamba fala rafatha wala fusuka wala jidaala fi lhajji. Warafatha bimaana aljimaa au muqaddimatihi. Aljimaa kwe kwegatta okubeera nti ababa bagenze nga muli bafumbo, fala rafatha temukkirizibwa kubeera nti mwegatta ne bakyala bammwe nga mukyali mu mikolo egya hijja. Wala yujad shay'un yufsidu lhajju illa aljimaa. Mmanyi agenda maaso n'atugamba nti nno tewali ebintu ku bimu ku kintu ekibeera nti kikola ki hijja ebeera nfu n'eba nfu ddala, kwe kubeera nti omuntu yeegatta ne mukyala we, era yeweegatta ne mukyala we hijja eyo eba nfu. Oba olina ogimaliriza yonna, emikolo gyonna ogikola, tugeze mmaze ihram ne neegatta ne mukyala wange, emikolo gyonna mba ngenda gikola nga nkyali, mba nina ogikola ne giggwaayo, naye ate olumaliriza mba eyo hijja nina ogiddamu kuba ebadde nfu. Tugeze nvudde Mina y'omutali olunaku olw'omunaana. Olunaku olw'omunaana ndi mikolo gya hijja mu y'omutali olunaku olw'omunaana, olw'omwenda ne neegatta ne mukyala wange nga sinnabava mizizo gya hijja. Mba nteekebwa okubeera nti maliriza emikolo gyonna, ate olumala okugimaliriza emikolo gyonna nenziramu okubeera nti nkitegeera nti hijja gyennaku yabadde nfu, nina okubeera nti njiddamu omwaka oguddako inshaallahu taala. Fala rafatha tugambye kitegeeza aljima okwegatta ne mukyalawo, wala fusuuka. Alfusuuka kitegeeza alisyan khurujan, okubeera nti omuntu ava kugendera Allah. Fusuuka omuntu asobola okukola kyonna kyowulira nti mulimu mubi, tolina kubeera nti okugolera mu hijja. Tugeze ng'obutasaala, tugeze ng'okugeya, tugeze nga okulimba, ng'okukola ezambi lyonna lyowulira nti eryo ezambi Allah azinteriri mu kugondera Allah, likujja mu kugondera Allah, obeera oyonoonedde mu hijja. Wala fusuuka wala jidaala fi lhajji. Aljidaara kitegeeza anniza oba almumarat, okubeera nti omuntu, wala jidaala omuntu okubeera nti agezaako okubeera nti okukaayagana, omuntu okubeera nti akaayana, okuwakana, kisobola otegeeza aljidaala, okubeera nti omuntu ayomba, okubeera nti omuntu anyiiga, okubeera nti omuntu akaayana, okubeera nti omuntu adda mu bintu ebitalina amakulu. Wala jidaala, ne badda mu hijja ne batandika okubeera nti banyumya kino ne kino, bageyo ono ne bageyo ono, ne banyumya Arsenal ne banyumya Liverpool, ne babeera nti bali mu mboozi ezitalina makulu. Wala jidaala fi lhajji. Allah ongera mu maaso n'agamba wama taf'alu min khayri ya'lamuhu llah watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wama taf'alu min khayri ya'lamuhu llah. Allah agenda maaso era agamba abo abali mu hijja nti buli kyonna kyokola min khayri, ekirungi kyonna kyogenda okukolera mu hijja, ya'lamuhu llah, Allah akitegeera era Allah akimanyaako. Allah tumanyi huwa samiul basir, Allah awulira, Allah tulaba, Allah tumanyi n'okusinga ffe tukola ki bwe twemanyi, era Allah ya'lamu ma fi sudur, amanyi ebiri mu mitima gyaffe ebyekwesa, amanyi bye tulowooza okukola, amanyi bye tugenda okukola, kuba huwa qadir masha allahu kana ma lam yasha lam yakun. Allah kyonna kyaba agadde kibeera, kyaba taagadde tekikola ki tekibeera. So mu mbeera eyo wama tafalu min khayri ya'lamuhu llah, byonna bye tuba tugenda okukola oba bye tukola mu hijja Allah abimanya era abitegeera. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Allah n'amaliriza nga atugamba watazawwadu, banne mbakubiriza okubeera nti mwesibire entanda, fa inna khayra zadi taqwa, entanda esinga obulungi yerimu okutya Allah. Taqwa huwa imtithalu al-awamir, kubeera nti omuntu akola Allah byabeera nti akulagira okukola ng'esswala, ng'okukola hijja, ng'okusiiba, ng'okweyisa obulungi, ng'okuyunga oluganda, emirimu gyonna emirungi nga wegimanyi nyiga mu kigambo attaqwa, kubeera nti ogendera Allah, okola Allah byakola ki byayagala, n'okukola ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama byatuyigiriza ng'abijjako Allahu jalla wa ala.
n'okubeera nti weeziyiza okubeera nti tokola ebyo nabbi byakola ki, nabbi byagana. kyolanga mu ddwa za nabbi mwalimu allahumma inni asaluka fi'ila alkhairat wa taruka almunkarat. ai allah nkusaba beere ng'onsobozesa mbeere nga nkola emirimu emirungi egyo gyewalagirwa okubeera nti tukola. tulina okimanya alhalal bayin walharam bayin. emirimu gyonna gye tumanyi nti nno gya halali nti allah agiragira okubeera nti tugikola gye azinyoolefu bulungi. muntu agenda n'asala omanya oyo muntu agondedde allah, agenze n'asala. muntu akeera ku makya n'agamba asiibye omanya oyo allah agondedde allah. muntu asadde akumanya oyo agondedde allah. ate omuntu akola ekyennume kyakyo omanya era omuntu kyakoze ekyo si kirungi. omuntu wabba otegeera nti nabbi. muntu agaana osaala, muntu aba tasinza allah, muntu agaana okukola ekintu kyonna kirimu okujemera allah. otegeera bulungi nti omuntu kyakola kiri mu kujemera allah. so allah kyobola nga agamba fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. allah agamba bannaye muntye, muŋŋondere, mukkirize ebyo bye mbagamba bye muba mukola bwe muba mulimu abo abantu abalimu omulamwa inshallahu taala. so allah agenda maaso n'agamba laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذا حجة زتريكو الله جنا ما سنات جنب آية داكو ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إنه آية الله جنب ليس عليكم توالين سونغا يونا توالين سبي يونا أن تبتغوا فضلا من ربكم وكبان تمسجلا mwenyigira mu kusuubula kwe mubadde musuubula. eyo aya gye otugijja sababu nuzul, ensonga lwaki aya eno yakka anna al arab kanat, nti abarabu mu jahiliya balinga basigala benyigira mu nsonga z'obusuubuzi fil hajji nga bali mu hijja. fabana allahu anna, allah nabeera nti annyonnyola mu eno aya anna la haraja fi dhalika, nti tewali ensonga yonna, tewali ensobi yonna. so omuntu asobola okubeera mu hijja n'asigala nga akyasuubula mu nnaku za hijja inshallah. so allah ayungira maaso n'agamba laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, tewali ensobi yonna okubeera nti omuntu asobola osigala ng'akyasuubula ng'ali mu biseera ebya hijja. so omuntu akkirizibwa okubeera nti aba mu hijja nga tubalaba nti abantu oluusi baba mu mikolo gya hijja, tugeze bawumuddemu, bavudde wano bamaze okukola umra, balinze okubeera nti olunaku olw'omunaana n'atandika okubeera nti atunda ebintu bye ebyamaguzi byazze nabyo. oba abarabu batunda ebintu byabwe kyokka nga bali muki, nga bali mu mikolo egya hijja. allah atugamba twali buzibu mu mbeera eyo. naye allah ongera maaso n'agamba faidha afadtu min arafatin fadhkuru llaha inda almashari alaram, nti wetubanga tuvudde nga tumaze edduwa faidha afadtu min arafatin, nga tumaze emikolo egikolebwa mu arafati fadhkuru llaha inda almashari alharam, allah agamba mubire nga munjogerako muntendereza bwe muba nga mutuuse mashari alharam, nga mutuuse muzdalifa, mubere nga mwogera kwani ku allahu jalla waala. arafat wano allah twongera mu maaso okubeera mutegeera sabab tasmiyat lanna nnansi yataarafuuna fiihi. ekifo kino arafati kyetugambira ddala nti mu butuufu olunaku olw'omwenda yawmu taasa, abantu webagenda mu yawmu tawi olunaku olw'omunaana abagenza okukola hijja ne bagenda olw'omunaana we luziba, then enkeera ku makya olunaku olw'omwenda enjuba weba etandise ovaayo, basitula amakanda ne boolekera ne bagenda mu kitundu kye bayita arafat okubeera nti batuukiriza empagi enkulu mu mpagi eza hijja, wahuwa wukufu bil arafa. so kyova olabanga al wukufu bil arafa nabbi agamba alhajju arafa, alhajju arafa. hijja omuntu alina okubeera nti abeera mu arafa.
so bwe batuukawo mu Arafat ne babeera nti bakolanga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabalagira okubeera nti basaala jamun bagatta zuhuli ne asiri ne bazigatta nabeera nti batandika okubeera nti beesabira inshallah taala getujja okubeera ntutunuulira obulungi obuli awo. Naye ekifo kye tuliko Arafat kino Allah sabab tasmiya lanna nnansi yataarafuna fiihi, abamanyi begatta ne bagamba nti no waliwo ensonga eziwerako lwaki kino ekifo kiyitibwa Arafat. Ensonga emu gye batunuulira lanna nnansi kuba abantu nga bo yataarafuna fiihi, abantu beetegeera nnyo ne beemanya nnyo batuuka mu kifo kino ekya Arafat. Bw'osanga abantu azimne tuba Abannayuganda bwe tubeera mu Arafa tubeera ffenna mu kifo kumpi kimu, si Bannayuganda bokka. Ngenda kulaba mu Arafa buli nsi erina okubeeramu, buli nsi erina okubeera mu Arafa esayo. Omwarabu alina okubeerawo, Omuchina alina okubeerawo, Amerika alina okubeerawo, buli muntu omuddugavu yenna alina okubeerawo. Yataarafuna fiihi, abantu beetegeera nnyo nga bali mu Arafa inshallah taala. Ensonga endala gye bagamba lwaki Arafat eyitibwa Arafat, inna Jibril, nti malayika Jibril alayhi salam bwe yajjanga Ibrahim alayhi salam amaze okuzimba Kaaba, Allah n'agisindika okubeera nti emulaga butawe bakola emikolo. Naye buli lwe baatuukanga okuva mu mikolo amaze omujja yamutaru olunaku olw'omunaana, amaze omutwala mu tawaafu, amaze omutwala Safa ne Marwa. Jibril maze Ibrahim alayhi salam nabbi waffe maze mutwala Mina Muzdalifa. Bwe yamutuusa mu Arafa ng'emubuuza arafta nga era addamu arraftu fayaqulu Ibrahim alayhi salam arraftu, nekibeera ng'ekifo ekyo abamu balaba ensonga lwaki nti eno malayika Jibril yayigiriza nabbi Ibrahim alayhi salam emikolo obutabu yagikola n'agamba nkitegedde nekibeera ng'ekifo kyatuumibwa Arafat. Ensonga endala gye balaba waqiila li anna Adam alayhi salam, ti Adam alayhi salam oluvannyuma lwa Allah okubeera nti yamujja mu jjana ne Hawa iltaqaya fi dhalika almakani, nti babeera nti basisinkana mu kifo ekyo ekya Arafat faarafaha wa arraftuhu. Ne basinkana mu kifo ekyo ne babeera nti tibeetegeera ne bagamba alhamdulillah tumaze osisinkana mu kifo kino. Allah ekifo ekyo nekibeera nti kyatuumibwa Arafat. Naye nga ekikulu kya byonna netutegeera tewali nsonga lwaki, naye ngaekikulu kya byonna ekifo ekyo Allah akyogerako mu Quran, faidha afattu min arafatin, temuba muvudde mu Arafati fadhkuru llaha inda almashari alharam. Allah n'agamba fadhkuru llaha inda almashari alharam. Almashair, ebifo ebikolebwamu emikolo, waliwo ekifo kye bayita Makkatul Mukarrama, osooka okolera tawaafu ne Safa ne Marwa, asaayi baina Safa wal Marwa, newabaawo Mina, newabaawo ne Muzdalifa. Ebifo bino ebisatu Makka, Mina, Muzdalifa, Mashar, bifo ebikolebwamu emikolo, ate wa fi nafsi lwakti, era miseera kyekimu ebifo ebyo haram, bifo bya mizizo. Walakin Arafat, ekifo Arafa, Mashar, kifo kikolebwamu emikolo gya hijja, lakin laisa alharam, wabula kyo tekiri mu bifo ebya haram ebyemizizo. Era mugenda mu maaso kubeera ntunnyonnyola ku Arafat eno ku lunaku luno olw'ekitiibwa, kuba lunaku lwa njawulo nnyo. Tulina okimanya nti khairu man waqafa bi Arafat nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Omuntu w'ekitiibwa yasinga okuba nti omuntu w'ekitiibwa atusinga ebitiibwa, atusinga okuba nti wa muwendo, yabeerako mu kifo ekyo Arafat, yali nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Mu hadithi gye batunyumiza ku hijjata nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahaba batugamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nazala fi nimra au namra, nabbi waffe yatuukira mu bitundu. Arafa erina ebifo bisatu, almawati neina nimra au namrat wa urna wa Arafat. Naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yatuuka nazala fi nimrat au namrat
au nimrat esaz waliwo masjid gye bayita masjidi nimra au masjidi namra wa khataba wa salla fi urna nabbi nabeera nti akhutuba inshallah taala gye tujja okujja inshallah tubeere nga tugiyita mukhutba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa salla fi urnat waqafa fi arafat rama nabbi yabeera nti ayimirira mu kifo okutuula okutebenkera mu kifo kya Arafat nabeera nti agamba baswahaba nti waqaftu ahuna nti nze mu butuufu nyimiridde wano wa arafa kullaha mawqif era kifo kino kyonna mawqif kyonna kifo omuntu alina okubeera nti ayimiriramu alukuf bil arafa okuyimirizaawo empaji eyo empaji eya hijja. Twagadde twogere ku bifo bino naye saawa zino alhamdulillah waliwo omuzikiti era ogwo omuzikiti baguyita masjidi nimra. Ogwo omuzikiti guli mu Arafa era wabiyu swalla era abantu basaliramu nnyo ku lunaku lwa Arafa inshallah taala ne khatibu gwe baba balonze okubeera nti awa khutuba ey'omu Arafa mu muzikiti omwo mwagiweera inshallah taala. Era okwongera mu maaso okubeera ntutunuulira ku bulungi obulimu nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwongera okulaga nti olunaku lwa Arafa lunaku lwa njawulo nnyo lunaku olungi nnyo. Qalat Aisha hadithi ng'eva ku Aisha mama waffe agamba anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallama qala nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba ma min yawm akthar min tetwali lunaku Allah lwasinga kubeera nti an yutiku llahu fihi abdan min annar olunaku Allah lwajja ensingo z'abantu abasinga obungi muliro kusinga olunaku lwa Arafa min yawmi l-Arafa wa innahu layadinu kuba Allah mutuufu asembera thumma yubahi bihim almalaikatu fayaqulu ma arada haulai ti Allah asembera mu butuufu ku lunaku olwo olwa Arafat najja nabeera nti asembedde ddala nabeera nti yanira ku bamalayika n'abagamba yaqulu ma arada haulai n'ababuuza nti awange mwe bamalayika abantu abo mu butuufu baagala ki. Era eno hadithi eringa hadithi Abi Huraira gyagamba inna Allah yubahi almalaika bi ahli al-Arafat wa yaqulu unzur ila ibadi shu'than gubra. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba inna Allah yubahi nti Allah yewanira ku bamalayika kwa bano bamalayika ne ba ahlu samai n'abantu abali mu ggulu. Allah yali atunda abanadamu wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Kwa malaika zino zimanyi ebitonde ebimu Allah yali atonzeeko. Allah nga zigezaako kugamba nti Allah ogenda kutonda omwanadamu naye omwanadamu ono gwogenda okutonda agenda kubeera ayonoona agenda kubeera ye omwanadamu agenda kubeera azin battingana bagenda kubeera basiba mu kwonoona kubeera nti bakujemera. Neffe Allah otulaba wano waliwo zimalayika za Allah nga zo ziri ku sujudu waliwo eziri ku ruku zo tezibina wonna wonna we zijemera Allah yafaluuna zo zikola nga Allah bw'aba azigambye okukola. Neffe abanadamu Allah okumanya atwagala nnyo yazigamba nze mmanyi kyemukatakola ki kyemutamanyi. So mu butuufu buli lunaku olwa Arafa lutuuka Allah asembera nabeera nti inna Allah yubahi almalaika nabeera nti azeewanirako bi ahli Arafat olw'abantu aba mu Arafat nga zigamba mutunulire abaddu bange shu'than abantu bange bonna balaba embeera gye balimu azina enviiri zisensudde enviiri azin tebazisaniridde tebaziyonjezza bonna bali ku kimu bajjudde enfuufu bonna bali mu mbeera akubeera nti beesibye ku nze batendereza nze azin boogera ku nze basaba nze nga bwe twagamba nti faidha sa'alta fasalullahu jalla wala nti woba osaba olina kusaba Allahu wekitiibwa. Yawmul Arafat olunaku lwa Arafa yawmu ikmalu ddin olunaku Allah lwe yabeera nti ajjuza eddiini yaffe. Ebiseera ebisinga
wetuba tugamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diina. Eddiini yaffe nga yo nzijuvu kyova olabanga buli muntu etwadde tutandika twagambye yandibadde agamba raditu billahi rabba wa bil islami diina, nti nesiimye teddiini y'obusiraamu yeddiini yange. Kuba eddiini y'obusiraamu nga yo nzijuvu teina yadde kyogamba nti nno kino oba tugenda kyongeramu oba kino tugenda kijjamu abadan, wabula yeddiini yajjula. Era ng'olunaku lwe yajjula leero olwa yawmul arafa, olunaku olwa arafa, Allah yasinzira n'agamba alyawma akmaltu lakum dinakum, this day have I perfected for you your religion, completed my favors upon you and chosen for you Islam as your religion. So our religion is very perfect, eddiini yaffe eri perfect. Ffe abantu, ffe ng'abaana Adamu, ffe ng'abasiraamu, ffe ng'abawalimu, ffe ng'abantu, ffe abatali perfect. Naye eddiini yo tewali Quran kyeyalekayo, buli kimu kiri perfect ku ddiini yaffe, eddiini y'obusiraamu. So ne hadith ya Jabir, nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye yagamba afdalul ayyam yawmul arafa, olunaku olusinga okuba nti lwa kitiibwa nnyo. Hadith tuyinza ogikaasa n'eri hadith ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gye yagamba ma min ayyam alamalu salih fihinna habba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashar. So mu nnaku ezo 10 mwe muli olunaku lwe bayita yawmul arafa, olunaku olwa arafa. Inshallah taala nabbi yagamba afdalul ayyam yawmul arafa, olunaku olusinga ennaku zonna lw'olunaku olwa arafa. Inshallah taala lusaba ffenna abatulaba ku Labbaika Islam Media n'abawuliriza, taba Allah ffenna tuwa omukisa obubeerako inshallah mu kifo ekyo ekya arafa ku lunaku olwa arafa. Allahumma amin. Nga tumaliriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yongera maaso n'atugamba ma min yawm afdal inda Allah min yawmul arafa, tetwali olunaku eri Allah lusinga olunaku lwa arafa. Yanzilu Allahu taala ila samai dunya, mazima ddala olunaku olwo lwa arafa Allah akka ila samai dunya ku ggulu, akka paka ku ggulu ly'oku nsi. Allah nakka ku nsi fayubahi bi ahli al-ardh, n'abeera nti yeewaanira ku bitonde ebiri mu ggulu ng'abyewanirako eri abantu ila ahlu sama eri abantu be abali ku nsi kuno. Inna Allah bi ahli al-arafat al-malaika faqul ya malaikati inzur ila ibadi, n'abeera nti agamba bange mwe bamalayika mutunulire abaddu bange bano, kad atawuni bazze eri nze shothan gubaranga bonna enviiri ziri bwesito teziri mu proper way, azinzisensuse bonna bali kimu ku nze, tebafaayo oba beeterezezza enviiri, bonna basiiwuuse mu mbeera yonna okuba nti beesibye okubeera nti bali mu arafa batendereza nze jalla waala. Allah era neyongera mu maaso nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam okulaga obulungi obuli mu lunaku olwo lwa arafa. Inshallah taala inna siyamuhu, olunaku olwo oba olusiibye okafiru sanataini, Allah akusonyiwa emyaka 2 inshallah taala. Nga nabbi agamba siyamu yawmul arafa itasba Allahi kafiru sanata allati qablaha wa sanati allati ba'daha. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nti n'omuntu asiiba olunaku olumu olwa arafa Allah amusonyiwa omwaka guno ogwaba amazeeko n'omwaka guno ogwasooka ne guno oguba genda okuddako inshallah taala omwaka gwaba alimu. So mirimu emirungi eri abo abataba mu hijja mubamu okusiiba, wabula omuntu aba mu hijja ye kiba tekimwetaagisa kubeera nti asiba. Kyo kisembewo nakyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yabeera nti akubiriza nnyo abantu ikthaaru dhikr wa dua, okubeera nti bayitiriza nnyo okutendereza Allah ku lunaku olwa arafa. Ate kwabo ababa mu arafa bennyini nabbi waffe yatugamba khairu duai yawmul arafa, edduwa esinga yedduwa y'olunaku olwa arafa. Wa khairu ma qultu ana wannabiyuna min qabli, nange ekigambo kyetwasinga oba edduwa gye twasinga okubeera nitwogera la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kyekyo ekigambo kyetukubiriza ffenna okubeera ntuyitiriza okubeera nti tubeerako ku nnimi zaffe ku lunaku olwo lwa arafa inshallah taala, n'okuba nti twongera okubeera ntuyitiriza okukola takbir, kwani nabbi Muhammad
sallallahu alayhi wasallam agambanga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd. Kubeera nti ayitiriza nnyo kubeera nti oyogera ekigambo ekyo la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, teri asinzibwa mu bukakafu bw'okusinzibwa okujja kwa Allah ow'ekitiibwa, wahdahu la sharika lahu, Allah ali omu era talina kimwefaananyiriza era talina azinti asharenga nakyo obufuzi. Lahul mulku, obufuzi bwonna obwe Allah, wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Era Allah yayina okubeera nti okumanya kwonna n'okubeera nti insha Allah, era twongera okubeera nti tugamba Allahu akbar, Allah munene, Allah munene mu mbeera yonna ezo zonna dhikiri kubeera nti tuziyitiriza ku lunaku olwa Arafa insha Allahu taala. Insha Allah omulundi oguddako tujja tandika ku aya enaabiddako. Saba Allah w'ekitiibwa abeere nga atuwamu obulungi. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta, alhamdulillahi rabbil alamin.